mu ofisi ya ssentebe w'NRM n'abagenyi bonna omuli ne Mwami Kisembo ayagala okukiika mu Paalamenti ya East Africa. Nsanyusa okubalaba enkya ya leero. Nsooka okuyozaayoza bannabyabufuzi njogedde ku Mwami Musisi abaakava mu kalulu kubanga ye yawangula. Naye njozaayoza n'ono ali mu ofisi ya chairman kuba nabo baawangula wa Uganda yonna. Mbakubiriza mwe bannabyabufuzi obutayawukana n'ebiruubirirwa ebyabalondesa byonna bye mwabuulira abantu ne babalonda temwawukananga nabyo. Ate ebyo ebyabalondesa byebyo abantu bye baagala. Kyova olaba nga nsanyuse nnyo bwe ndabye ono w'ekira, simanyi ngeri gye wawangula Ibrahim Ssemujju-Nganda. Naye Ibrahim Ssemujju-Nganda yakkiriza oteeka okuba nga wamuwangula mwalaali. Naye ebyo ebyabalondesa temwawukana nabyo, na bino ebituleese wano olwaleero bye bimu ku byo. Ffe wano mu Buganda tuli Bwakabaka, ekitegeeza nti munnabyabufuzi naddala wa wano mu Buganda tayawukana na Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo bwe mujja muba mutukoze bulungi era tubaagaliza obuweereza obulungi. Nsanyuse nnyo okulaba abayizi abavudde mu matendekero n'amasomero ag'enjawulo. Ate n'abasomesa babatwala. Bw'oba oyagala okutuusa obubaka era ng'oyagala obubaka obwo busaasaane, butegeeza abaana abato. Kubanga bo tebeerabira. Abaana abato abo tebeerabira. Fe abakulu tuba n'ebitutawaanya bingi. Kakati Mwami Kisembo oyo alowooza byakulondebwa genda mu Paalamenti ya East Africa. Talina nnyo biseera kulowooza bintu birala. Naye abaana abato tebalina nnyo bibatawaanya nga ffe, tebeerabira. Ate nga Oweekitiibwa Kaawaase bw'abagambye, essuubi lyaffe biri mu bato kubanga ebiseera eby'omu maaso era byabwe. Kyenvudde ngamba nsanyusa okubalaba era kanjogere bino kubanga mmanyi bagenda kubikwata. Ekisooka, tuli ku kaweefube okwolesebwa kwaffe kwakuzza Buganda ku ntikko. Naye okwolesebwa okwo kwesigamye ku bya bulamu nga obulamu bulungi. Mu abaana abato abali wano bwe tugamba okuzza Buganda ku ntikko, tutegeeza abantu aba bulijjo nga taatawo ne maama wo oba nga maama wa Mwami Kisembo ono gwe tulabye. Abantu abo aba bulijjo okuba na bino. Ekisooka, emmere gye balya ng'ebamala. Buganda tasobola kudda ku ntikko okuggyako nga buli muntu wali alina emmere gy'alya n'akkuta n'abaana be ne bakkuta. Ekyokubiri, ng'abantu abo aba bulijjo balina ekintu kye baggyamu ssente. Kye muba mulaba nga tulina kaweefube owammwanyi terimba. Omuntu nga talina wajja ssente tasobola kubeera ku ntikko, naye Buganda tasobola kudda ku ntikko. Kubanga ssente zeetaagibwa mu bulamu obwa bulijjo. Ne bwe kuba kugula amazzi gano aga Nivana gano genda bawano, weetaaga essente. Ndowooza gano bagula oba siringi 5. Onoozijja wanga tolina wojja ssente. Ekyokusatu, nga balina enju mwe basula. Waakiri ya bisenge 3. Ekisenge eky'abakulu, ekisenge eky'abaana n'eddiiro. Ekyokuna, nga balina amazzi agamala ate nga mayonjo. Amazzi aga bulijjo. Kubanga bw'ova emmanju olina okunaaba mu ngalo. Olina okunaaba omubiri buli lunaku. Olina okunywa amazzi. Olina okufumba emmere. Nsonga nkulu nnyo mu maka. Ensonga ey'okutaano, nga basobola okugenda mu basawo okujjanjabwa bwe baba balwadde.
omuntu atasobola genda kujjanjaba ye oba abaana be tasobola kudda ku ntikko. Era tukiraba bwe tuteekateeka ensisira z'ebyobulamu abantu bajja bayitirivu, ekitegeeza nti obujjanjabi tibuli ku mutindo. N'ekisembayo eky'omukaaga nga bategeera Ssaabasajja Kabaka n'obuwangwa bwabwe. Bwe bakuyita nti gwe musisi nga weddira mbwa, okkiriza otya omuntu okujja ku Ssaabasajja Kabaka? Oyagala olagewa? Baagala olagewa. Bw'obeera Namyalo weddira mmamba, ani akujja ku Kabaka? Oyo Namyalo omumulaba Hajjati alina n'akantu kasibye ku mutwe, enkya basobola okumubatiza. Erinnya ery'ekisiraamu kazi linnya ani? Hadija. Enkya bayinza omutuuma Henrietta oba Harriet. Bwe mba namuwasiza oyo simubatiza? Mubatiza. Kye mbabuulira ge mazima. Enkya nsobola okumugyamu NRM ne mutwala mu kibiina kirala kyonna, naye tasobola kuva mu kika kya mmamba oyo gwe mulaba Namyalo. Kye njogedde bwe muba mukitegedde mukube engalo bulungi. Kubanga tulaba abantu tubadde tumanyi muganda wange Yusufu Nsibambi yeddira Kinsibambi yeddira Ngonge. Okuva edda lyonna amanyi nti nno wife DC jo teyayambadde saati eya kyenvu. Oyo Yusufu Nsibambi nkya bayinza omubatiza n'afuuka Yosefu, naye tasobola kuva mu Ngonge ne bw'okubira Paapa essimu. Edda baatugambanga nti Paapa ye muntu asinga okuba omuzibu okugera naye ku ssimu. Tolinawo omujja, ndowooza nakati kikyali kizibu. Naye tosobola kujja Lubowa mu kika ky'Engo, ono w'Ebbowa, oba Nyanzi mu kika ky'Embogo, mukoddomi wange, ne bw'okola otya. N'olwekyo bwe tuba ab'okudda ku ntikko tulina okutegeera obuwangwa bwaffe ggwe. Manyi ogenda kubisaasaanya nnyo, nkumanya olina olugambo lwakusukka. Olina okutegeera Kabaka kuba ekyo ky'oli n'obuwanga bwo n'olulimi lwo. Ensonga ezo mukaaga nzogedde kubanga waliwo abaana abato abateerabira. Omuntu asobola okuba n'ebyo, omuntu yenna asobola okuba n'ebyo bye njogedde aba ali ku lugendo olumuzza ku ntikko. Emmere emala, ekintu ekivaamu ssente, enju omuntu mwasula, amazzi amayonjo, okwejjanjabya, ate n'okutegeera Ssaabasajja Kabaka n'obuwangwa bwe. Omuntu oyo abeera ali ku lugendo lumuzza ku ntikko. Kaakati omuntu bwadda ku ntikko Ssekinnoomu, Buganda ebeera edda ku ntikko. Ndowooza ebintu mbyogedde bulungi, engalo muzikube zivugire ddala bategeere. Kubanga nammwe abamuteesa University ndowooza munampa oba lecturer, mulaba ensonga mmanyi okuzisengeka bulungi. Ensonga ey'okubiri njagala okwogera nga abaana bano abato weebali kwe kubagamba nti obulamu bwe bugagga. Teri kintu kye twegomba mu nsi nga bugagga. Buli muntu wali agala kufuna ssente. Muwulidde wano ne Hadija nga abagamba tomanyi abakazi tetulina ssente. Abakazi mulina ssente nnyabo ab'ennaku zino, nze ndabye abakazi balina emmwanyi ne bagaggawala okukamala. Bakazi bangi balina ssente empya n'enkadde. Abantu bonna beegomba bugagga, naye bwe tuba abalamu lwe tusobola okukola byonna bye twagala okukola ne tuwangula. Omuyizi mu abayizi abali wano wayinza okubaayo ababadde abalwadde abatazze wano olwaleero nga babadde baagala nnyo okujja mu Bulange. Era omuntu omukulu bw'aba omulwadde tayinza kukola. Mulaba abakalenge Bwanika Advocates bannamateeka bali wano. Muyimirireko abaana abato balabe balooya bwe bafaanana. Musome nnyo munammwe musobola okuba balooya. Ne Honorable oli George Musi naye munnamateeka. Yimirira abaana bakulabe nti balooya bambala bulungi essuuti ne zinyuma. Kaakati bw'oba omulwadde tosobola kukola, tosobola kulima mmwanyi, tubayo twogera ku mmwanyi, tosobola kuteesa mu paalamenti ng'oli mulwadde, toyinza kugenda mu kkooti kuwoza misango ng'oli mulwadde. Awo nno nga bwe muwulidde bonna aboogedde abasoose, Ssenkulu wa Majestic Brands omukungu Remi Kisaache, Oweekitiibwa Kaawaase, bonna boogedde nti siriimu yatusensera. Siriimu ate siriimu mubi nnyo
kubanga tosobola kutunulira muntu awo n'omanya nti amulina ne bw'abanga amulina. Kale bwe tutafaayo tujja kulwala. Bababulidde